Kiri kitya battimu Aviators kandowooze nti nno nammwe amawulire gabatuuseeko dda amawulire gasanyu omwami Aviator munnange agenda kuba nga ateeka empeta ku mukono gwa mwana muwala oba mukyala we Mina the Queen kati nno nga yamaze dda okweteeka mu ddene n'agula ebintu ebigula obuwanana yataddemu ssente yaguze ebintu just kukola bukozi nika omanyi bagamba sente weeba tewaba kigaana ewali sente essanyu libaawo ewali sente buli kimu kigonda ewali sente obulamu butambula kubanga sente ze zitambuza obulamu obulungi okugenda mu maaso mwana mulenzi Aviator munnange agenda kubanga akikola akatambi ngenda kubanga nkabateerawaawo naye era nkimanyi nti mwe battimu Aviators mwe musinza okubeera abasanyufu well nange ndi musanyufu lwa nsonga munange nze bwe ndaba abantu abali mu mukwano I give them respect bwe ndaba abantu abali mu mukwano bambi nange mbasanyukiramu omanyi ebintu by'omukwano si byangu relationships si nnyangu abantu bafudde lwa relationship abantu bafunye empalana ku bannaabwe lwa relationships abantu bakooye bannaabwe lwa relationships zifailinga each and every day marriage fails each and every day. So when abantu abewaddeyo ne bagamba let's put a stop and end to this journey tukole tutya jangu obeere lubirizi lwange obeere mukyala wange imbeere mwami wo bw'obanga okkiriza munnange kimpa essanyu ku mutima kubanga bambi obufumbo is also a blessing from God bangi nnyo baagala obufumbo nga tebasobola kubufuna bangi nnyo banoonyeza abaagalwa nga tebasobola bafuna nga gwe Katonda teyakiteekamu mu jjaneeyo nti ogenda kufumbirwa teyakiteekamu mu jjaneeyo nti ogenda kufuna omuntu akwagala akutegeera nga bw'oli munnange ekintu ekyo kizibu marriage is not for everyone so ndaba abantu abagenze mu eyo jjane nga bakkiriziganyiza bannange embasanyukirako jjukira nti yenze Sheila Adita nabagamba nti updates zibeerako wano eno ku channel yaffe bw'obanga otwesize jangu obeere nga otwegatako leme kubanga osubwa kwata ku kade subscribing okwate ku kade buli video gye tuteeka nawe ebeere nga ekutuukako direct oleme kubeera nga osubwa jangu otwegateko commentinga wansi awo tumanye ki kyolowooza ku butambi bwe tuba tukuteereddeewo oba oliawo obuba bukunyumidde olina kyoyagala twongereko olina kyoyagala twongeremu byonna byonna tujja kubanga tubikola okusinziira ku gwe kyoyagala jjukira ye gwe kasitoma waffe asinga ye gwe mulabi waffe asinga katugendeko mu katambi k'ebintu Aviator byaguze byagenda okubanga atwala ewaaba Mina ate era tukomewo. Insuubira kati mwenna mwekanze mugamba bannange gano mazima bino bibadde mazima yes ganenno mazima kati neera tulinawo akatambi akala mwana mulenzi bwe yakomentinga yali yatugamba dda nagamba I'm going to put a ring on your finger era akatambi ako ngenda kubanga inkaleeta munange nawe ogezeeko okukalaba wabula ng'ateera ne bali abaali beetadde wakati mu mukwano gwa Mina ne Aviator munnange nabyo byabasubye anti omwami omusajja ayinza okuvaayo ne yeefulanga gwe akwagala naye tekitegeeza nti nno yeerabidde mukyala we munnange baba bakyayagala bakyala baabwe ngambako oli omuwala the beautiful black queen eyavaayo n'abeera nga yeemoolera ku Aviator era n'amulaga nti bannange Aviator ngenda kubeera nga mbatwalako mu katambi k'oyo omuwala nako mukalabeko mulabe omuwala gwe njogerako kati nno kyaleeta ensasage y'amaanyi nnyo ku internet era ng'abantu baavaayo battimu Mina baavaayo ne bayisaamu Aviator eggaali baamuvuma okufaako obufi ne beemwerabiza n'omwerabiza nti nno ye king of TikTok baamuvuma abaana baamuvuma tosobola kwenda ku Mina olekerawo otya Mina omulungi noddaku ekyo ekiwala olekawo otya omukazi akwagala noddaku ekyo ekiwala kigodiga olekawo otya omukazi akwagala nogenda ku ekyo ekiwala Mina amusinga va ku wenzi lwaki oyenda omusajja ato ne bamulemya n'okunywa amazzi Aviator baamuvuma okufaako obufi obwo butambi nabwo katubuteekewoko tubeere nga tunyumirwa olugendo lw'omukwano gwa Mina the Queen teekako n'omwagalwa we ate era tukomewo. Mama malizaako
Nange taata tweyanziza munnange Mukama akuwa omukisa akwerulira amakubo. Amina mama. When I chikora around song anti motusanyusa, I like the content you guys put up. It's really nice. Thank you so much. Tasha, you're stubborn. What are you doing? Aviator. Guys, I just want to cry right now because I'm so emotional. Kakira mwana aje kuringira itinze iwagala kumfananya nga zikende kana okundeka. Anyways. What do you want to do when Aviator is on live? You want to disrespect person? Aviator, mkwano. Tumancha okoze, gomwana gwe. Oba mukame gululyo yalitegeka dda. No, it's okay. Guys, help me thank Aviator for me. She's blushing. No, I'm just overwhelmed. You guys are... Angel! Yes, true. Aviator! Yes. I'm overwhelmed! Thank you so much, you people. Thank Aviator for me. I'm gorgeous. Ndowooza n'obwo obutambi mbu bateereddewo nabo mu bulabye kati nno ngenda bateerako ku butambi bwa mwana mulenzi byaze akola embeera ye eya bulijjo mikwano gye asaaga atya aseka atya omanyi tulwawo okulaba obutambi ng'obwo jjukira nti Aviator bw'oba olabye obutambi bwe omulaba nga this kind of serious person oyinza n'okumutya naye munange waabeera mu mikwano gye he's a different person asekamu azannyamu yeekolakola ebintu ntungera abavubuka we babeera at a young age kubanga Aviator mwana muto I think he's like 28 to 27 yes mwana muto bw'oba omulaba muto ddala ddala is a young guy just kulabika bulabisi bulungi na kufuna ssente mangu kyekimuviiriddeko kubanga alabika that cute kubanga lwa ssente naye nga in real life Aviator mwana muto bw'obanga omutunuddeko nze ndi muntu mukulu osobola okulaba omuntu n'omanya nti bannange this person mwana muto okitegeera yes osobola okumulaba n'ogamba ono mwana muto for sure yoyo no Aviator katugendeko mu butambi ng'ali ku kulya ali mu kusaala is having time with friends agezaako okuenjoyinga ate era tukomewo. And I'm the future King of France. And I'm your future queen. Then you'll learn to respect my decisions. Respect goes both ways. I will not have a relationship like your mother and father. I am nothing like my father, and for you to suggest otherwise... Then why are you acting like him? I'm not. If I was acting like my father, I would take Olivia as my mistress, which is certainly an option. Then don't let me stop you. Uganda in particular, so... Have you seen how our Kabaka looks like? He's a very beautiful and handsome person. Yeah. So, Can regardless. Yeah, it can happen. By the way, he's single for sure. You're single, right? I'm single. You don't have any girlfriend? No one. Which kind of a girl are you looking at? Like, what are you looking at in a woman? Wow. So I saw this coming. Okay. So here's the thing. I'm looking for anyone that is gonna add value on me. I mean, I'm a high value man. I mean, I add value to someone in any relationship. Okay. Then I take. Okay. So I'm not dating for stupid reasons. I'm not dating. I don't want to date someone just because of their looks, just because of their maybe their status. I mean, Okay. the status is okay. But I mean, as a high value man, I would like someone who is also. So I give you my sister. Who is that? Go 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 go. What? Who? Which one? Ajib. I add value. And So I give you my sister. That's Leo. Okay, so I was still explaining. What, Leo? You know Leo? No. You know Leo? You know you? No. All right, let's carry on. So. By the way, Dre, you here? Yeah. They've been looking for you with the white. Where's the white guy? He's there. Who wants to die? Look at the girlfriend. Like I do kill. The girlfriend is like, really kill. who was I have that? acid. So why are you insecure about Dre? I recently got a certificate for a license for gun Oh wow. in UAE. In the UAE. That's Yeah. beautiful.
So be careful, the one who is looking for the white guy. Najibu nina byenkuguza naawe. You can't even handle him, that's the truth. Baby Sarah, biki byotunda? Tunda buji mu comment section. Kati, so, that is the thing. I mean, I would like someone who is so respectful. Aleni genda wewaki. Tokobye nnyo. I mean, I would like someone who is really so selfless. I mean, having selfless love. I mean, yeah, I don't share. Okay, self-love. Yeah, selfless. Selfless. Selfless love. Okay. I mean, you know, we all know. I love how his English is on point. Who's English? Najib's English? Yeah, I want. I love her English is on point. I like her. I think she's the only female. But your English is good, actually. My English is good. Oh, your English is perfect. Beyond doubts, actually. Let's carry on. Hey, Madam Ashley. So what? What? Eh, I would love being me, but that English is too much. So you would have been. Okay, no Luganda nyini tulumanyi. Tugenda maaso. Ekintu kyo kiri nti nandyagadde omuntu kwegamba. I mean, we all know mu mukwano gwe byoyagala olina biteeka mabbali n'okulembeza ebya munno. Ekyo oba tokimanyi omukwano gukyakulemye. You have to put them first. Oisegera gwolobedekawo ng'olina omukazi. I mean, whatever Mina wants, you have to. You know, you're always putting her first. Something happened with my man. It's my man that started. Can it happen? So sit down back to back. The way I love my skins. Manyo wansobola okulwana n'omuntu. Okuba olwino gweri. Well, I neck after mukazi, but anyway. No, for real. You cannot beat a woman. Women do not fight women. Did God, you see the video? God is that? Did you see it? Made me so sad. They beat her very badly. Very, guys, who is that girl near our king? She did not take even the away. The man still had it. How are you doing, Basu? Say, it's not a man's fault to do all that. It is the man's fault. I mean, because abakazi babakwana. Sitcho? I'm gonna be neutral. But we are babies. We are babies. You know? Tulibana. Since I'm sure get there, me, I'm not a baby. Whatever decision I make. Yeah, we are huge. You wow. Derek, help me out. Actually, I want to go with you. Say it in English. Come and remove the bakuli. That's so gross. I know, she's weird. That guy wants to interrupt you. Amazing Vista Bambi Koma what? But then we'll get no genda. Oh, Fake can help me out. Come back, Fake. What's everything? Use the door, is the kitchen, the bathroom is open, I can see the lights. Fake! Leave it. Vicky! 2 minutes, 5 minutes. There is a stool in the kitchen. Be useful. Okay, my sister is trying to what is it, the English word? Harass me. Is it harassment? Or is it like when Bakuli harassment. I'm done with two of you. Okay, you guys take the live stream. Alright, bye. Trust me. Wagala win back. No, we have to act like with songs we want. The good thing about it, no one you can sound. And we have to speak like him. Okay. We have to speak like so him. Guys, so it's your boy
777. I'm here with my baby. Okay. Nanga, how are you guys? Girls, no, but that wasn't good. Okay, the beating part wasn't good. Even how she did wasn't good. Because you cannot go ahead and be with your friend's man because he said something. Okay, si kituufu kyeyakoze, but then nze nabaddeko mu comment section emu nga they are being so toxic. We are not bannange nkimanyi nti nno obutambi mbawadde bungi nnyo naye era munnange mbadde ngezaako creating a memory nakubazaayo mu bulamu bw'oyo omuntu gwe weegomba. Nze nsiba mbagamba all the time bw'oba weegomba omuntu buli kimu kyakola kibeera kikunyumira. So nange ngezezaako mbazzeeyo mu bulamu bwa aido wammwe gayi gwe musinga okwagala ku internet is this humble gayi yasoma eva abeera ayogera luzungu so abawala bamufa okufaako obufi abawala baagala Aviator okufaako obufi. So nange ngezezaako okulaba nti mbazzaako mu biseera bye byabeeramu mu biseera ebyobulijjo nga tali ku bino bintu byakubeera masuuti bintu byakwogera luzungu ng'ali mu mbeera ze ng'omuntu bw'onoobeera ewaka ne famire yo. Fenna tubeerawo. For example kankuweyo omuntu omunene nga bw'olaba Shiba engeri gy'abeera mu public si engeri gy'abeera ewaka ewuwe. Ewaka ewuwe oyinza osanga nga muntu munyumya nnyo oba nga awoggana nnyo oba nga bw'asekaseka nnyo kubanga abeera free. Bebamu ba kamiliyoni w'omusanga mu bantu oyinza okulaba nga yeewanye ekitiibwa n'omusanga ng'ali mu mbeera ezize nga ez'omuntu oba ng'ewaka nga effujjo lyayina nga n'okuwemula ebintu by'obadde tomusuubiramu. Yes, kati nno baselebs we batyo we babeera. So imbalazaako ku mbeera za Aviator ng'ali mu bulamu bwe obw'obulijjo biki byakola. Muntu ayogera, muntu asaaga, muntu asekaseka, muntu akuleetera okwagala okunyumya naye kubanga tabowa. Tabowa ndowooza nammwe ekyo mukitegedde naye ng'ekigenda mu maaso gwe mukolo munnange webanga eno assistant nsaba Mukama bambi abateremu obwangu ku mukolo gwabwe abateremu obwangu mu bufumbo bwabwe abawe ekyo kyonna kye basinga okwagala akuume omukwano gwabwe nga gugenda nga guglowing all the time. Waliwo ebiseera we bituuka omukwano ne gutama abantu abatandika nga beeyagala ne babeeretsa nga tebakyayagala kwetunulako nga tebakyewa kitiibwa olita bawe ekitiibwa ne bawe tamuwa kitiibwa ebintu ng'ebyo. So omukwano gwonna gulina kutambulira Katonda kusaba nnyo Katonda yamba obufumbo bwo buwangaale omukwano gwo guwangaale omusajja wo asigale ng'akwagala nga bwe yakukwana luli olwo lubugumu lwe yayina ng'akukwana bifo nga yakakulaba dusigale nga weeruli. Bwe tusigala nga weeruli omukwano guba gujja kugenda mu maaso naye kasita ebyo byonna byonna bawo byakwagalako bitandika okuvaawo olwo omukwano gufeedinze eyali akwagala ng'ayagala okulaba ng'osimayiringa nga takyayagala eyali ayagala omutuulenga kumpi buli dakiika ng'akukooye ebintu ng'ebyo. So tulina okusabira nnyo obufumbo bwaffe teekako n'abaagazi baffe Katonda abeere nga atusigaza nga tulina connection eri nga tuli ba mikwano ng'abafumbo ate nga ab'emikwano obufumbo abo bujja kuwangala. Katumanye eki kyolowooza nga weeyambisa comment section yenze Shila Adita embagala nnyo see you in my next video.